Mukaefuwa okwongera okunoonya ensimbi okuyimiriza emirimu gy'obulabizi b'ennamirembe n'ekkanisa ya Uganda okutwaliza wamu, omulabizi w'ennamirembe Wilberforce Kitolwalira atongozza ekyuma ekigenda okukozesebwanga okusengejja amazzi agava mu luzzi lwa Mukajjange Nakiyanja n'oluvannyuma galongoosebwe gasibwe mu macupa gatundibwe. Twagala okufunamu ssente kubanga ekifo kino kirina olugendo lunene olw'okukikulaakulanya. N'ekyokusatu, ffe ffennyini nga tufuna ensimbi tuwa abantu emirimu, n'olwekyo bwe tuwa abantu emirimu kiba naffe kitukoze bulungi ng'ekkanisa. Twesanyukira nnyo okubeera nga tulina oluyimba lw'abantu abatalina mirimu. Enteekateeka eno etuumiddwa Namugongo Water Project ng'omulabirizi ategeeza nga bagenda okugoberera emitendera gyonna egiyitibwamu nga bwe kiragirwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ebiyingira mu ggwanga n'ebikolebwawo ekya Uganda National Bureau of Standards. Asabye abalamazi bonna abajja mu kifo ky'e Nakiyanja obutakina kuwaliramu wabula bawulire emirembe ate bafeeyo ne ku nnyingiza ya kkanisa okuleetawo enkulaakulana. Kino ekifo si kyakunakuwala bunakuwazi wabula okugamba nti Katonda ono gwe tukkiriza y'ensulo ey'amazzi amalamu era yatuwa essuubi eddamu. Akulira ekifo kino Reverend Kanoni Henry Segawa ategeezezza nti mu nteekateeka eno bakasombawo ensimbi obukadde 5. Ziringa milioni 5 era mulina bire ebyogeddwa ebirala by'amazzi agagenda okugira amazzi gennyini agajja okukola ku mukolo gw'abajulizi. Oluvannyuma omulabirizi asimbye ejjinja akabonero akalaga okutongoza. Ye omulabizi w'ennakulo mu Kenya Joseph Muchayi awaddeyo ensimbi obukadde 3 eza Uganda ziyambeko mu nteekateeka eno. Omulabizi Lwalira akubiriza abantu okubeera abakozi era abayiiya ng'aliko n'ekyambalo ky'alaze ekyakoleddwa abakyala nga balaga okubonaabona abajulizi kwe baayitamu. Lusobole okutundwa nga lukwata ku nfa y'abajulizi mu Uganda. Kakati nno lwe lugoye luno. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.